It's a boy Jumix International once again MTV Uganda muri muti akansubire muri bulonje mwabatulaba abasubscribing ate ne munyinga kukade mukola kyamaanyi MTV Uganda kwetuli evening drive ya program nange Jumix International mbantu do televo jikuweleza jukira tubana kanyomero aka music talent search MTV music talent search tuba tukola ki tuba tunonya abo abana abajja abapya nga balina obuka obuyimba bwengamba bakegera nga bukuba wano ne wali wabula olusi baba ma platform kyetuba twavayo ne tubatera wakanyomero kano mu MTV Uganda evening driver ne tubanga ate twongera okubaweereza n'okubalaga talent ezeekwese wansi eyo fete tulina bukokola butere butugenda kubanga tutandikirawo evening drive ya program njagala nnyo okwebaza abamalala sweet garments bebanyambaza ate njagala nnyo okwebaza mwena abagobera programu zaffe nti mukola kyamaanyi nnyo naye nga olwaleero ndina omugenyi ow'enjawulo ajja kubanga abeeyanjulira muyimbi w'amaanyi nnyo bagambye nti akasuka gali amavoko so ajja kubanga atubuulira amannya ge n'ebimukwatako. Kale so nanga kusenkana oli otya nnyabo? Najendesebo kansuubira olugendo telukuyisizza bubi? Tutwaliza wamu ntutya bubi. Oli bulungi? Of course. Oli ready? More than ready. You are ready, eh? Ogenda tukuba music ki? For me, I do mixing. Gospel and session. Okay. Tekina buzibu. Tuli basanyu nnyo kubanga tuli naawe olwaleero naye njagala otubuulire obuulire abo abatulaba amanya go gwani? Amanya gange nze Nabukenya Aisha Liz. Akwagala kufuna atya? Njagala. As in music. Nsanga platforms zange. Era mwaga amanya gennyini? Yeah. TikTok I use Nabukenya Aisha Liz. Yes. Facebook Nabukenya Aisha Liz. Instagram Nabukenya Aisha Liz. Yona platforms nsanga kwebyenkozesa erinya. Okay. Kakati Aisha njagala otubuulire olugendero lwa music. Watandika ddi okuyimba? Olina obuyimba bumeka? Ogenda tukuba mu live oba tugenda buwulirako wali mu background producer nga busuleyo? Okutwaliza wamu music natandika okuyimba since when I was in primary. Okay. Yeah. From P2 up to when I stopped. Yeah. Kwa natandika music wange okuyimba nga ndi mu primary tu paka naje nkomye up to now. Wajja okomye? Wakoma mu P2? Neda. Up to Komao. Okay, butere tuline Aisha Liz. Ndoza. Ya tuline Aisha Liz agenda kubanga tuwaya kapera kamu tuumulemu tugende ko mu bulango bw'abakama baffe ate tuberenga tukoma mpola mpola. Aisha tuwaya kayimba kamu ndozo je tukuba mu kapera. Oh mama mukwano sweet kabite mama wango mulungi mukwano kwebaza obaddewo mukwano mu byonna tondekeredde mama obaddewo mu byonna entalo nga zinyiza obungi mama tondekeredde timba nkwebaza mukwano webale mama Ka music kano okasanzo otya akaffe industry ya Uganda eno kisanzo otya? Toba nkugambe ntya sifunye mbozewo twaliza mukyala kyandowooza togifunye mu buzibu. Alhamdulillah naye abantu abamu bafuna enkokolo eyo bagamba tetwagala okuyitawo naye enkokola tezitukkiriza gwe ekyo kisanzo otya? Sisanze mbuzibu. Baproducer tobasanze mu buzibu? Yeza nga tuli waneno ku Jungle Records tuli mu studio ya Jungle Records Lubaga Mengo obasanga oyagala kurecordinga nyimba zo jangu buzi wanene wa manager Ivan Chigula aberenga atakukwasaganya mpola. Aisha wandisewo music yono mufunyemu challenges panawo like zena kawandika oba zena kayimba ngazo? Kayimba ngazo. Nina obuyimba bwange bulinga like 5. Okay. Ate chikwasaganya otayina manager oba kunonyeze manager ku MTV?
Manager Ivan jali. Manager Ivan nonya kumuhana ono mukwasaganya. I don't have a manager. You don't have a manager, but you need one. Of course, I would like. Yeah. Aside music, what do you do? Aside music, I do fashion designing. Wow. Naffe tusobola okujja n'otwambaza. Yeah. I'm so good in Bambaza. Okay, Asha. Like Asha. Tukala, we have decorations, cakes, and press tailoring. Wow, that's nice. Yeah. Isegeza go yambaza. Of course. Oh, that's nice. Kakati ogenda tukubaya kayimba. Kamu oba bubiri. Suira tuwayo bumeka. Tuleke tuta abantu bano obagambe n'ebigambo bye bisembayo tuberenga tukiggala. Kayimba. Neza bakube kamu kamala. Kale. Bakubire yakayimba kamu. Yes, katugendeko mu kayimba ka Aisha kamu ate tuberenga atugamba obugambo obusembayo oba olina abokutumira nabo jja batumira ka mpola mpola oba tomufunyemu. Bade sinafuna mcharanja ezo. Gowe wandikira ennyimba oba bakuwandikira? Ennyimba ezange nze wandikira. Ekyo kirungi. We bali kubanga oyimba, we bali kubanga ate oyagala music. Alhamdulillah. Angekishebaliza Katonda kwa. Olinayo obuyimba nga bumeka? Muyimbi kyakkuba wa? Omuyimbi asinga okunkuba. There are two. Rema Namakula, Precious and Beck. Olinayo gwosobola otuyimbiramu kwabo ababiri? So kuyimbira Karem, I think. Okay. Till you on me, I'll never let you down. Thought on me, balina we baligenda zendiba wo. Lil on me, I'll never let you down. Thought on me, balina we baligenda zendiba wo. Wabela wo muntu kwagala kutima oyo yenze. Newe bambuza chikundaga zamba gamba bwene sanga biwulira bulizi muli munze kwegamba da ele ugwe newe bakukonjera kale bigambo nga bingi biwulira bulizi biwulira nendeka kati mu mikwano mbala abalala newe babanga bagenze tofayo. Zemunawo wendi. Nakwasikamanyi bulungi ne tugende nawo. Okay, tweyanziza nnyo tweyanza. Njagala okubuuzaako Carol Divas. Carol Divas, we bali kubanga otuzulira talent ng'eno. Omukyalo yasindikidde omuntu n'agamba we bali kuleeta ne talent endala z'obadde nga ojja oturecommendingira. Carol Divas okuva e Bulaaya awo ndowooza MTV Uganda ebatuukako bulungi. Njagala n'okubuuzaako muto wange Kenneth ne muto wange Kyagulanyi Silver ku kyuma kansubire nti nammwe gyemuli. Njagala ate okwebaza Masembe Martin producer wange nti okola kyamaanyi nnyo. Asha, olinayo obugambo bw'oyagala okuwayo abantu? Njagala kutumirako ku my friends, most especially Carol Divas. But now, sweetheart, I love you so much. That word is from the bottom of my heart. Bambi, thank you. That's really a great love. And all my fans on TikTok, Facebook, Instagram. Nendala zona. Byonna byesogedde. And the other friends of mine, besijja kwatu amanya ga Bambi. Mukola kyamaanyi Bambi. May God bless you abundantly all. I love you. Okay. Ashalize webali kubanga oyogerako naffe. Kansubire nti n'abantu abali eyo nga mulabye talent nga zino musobola okubanga muntukako ku noti 775 nkaga 936 noba nga osobola obakwasaganya oba managinga mu ngeri mu oba endala. Nawe ali eyo ng'oyagala kukyazaako wano ku MTV Uganda osobola okubanga ate onkubirako ku noti 775 nkaga 936 oba oyogera buterevu ne Jumix International MTV Uganda. Tubaawo ku Facebook page yaffe MTV Uganda osobola okubanga otufuna ne ku YouTube channel osobola okubanga otufuna MTV Uganda. Still rocking Jumix International sign out.